PF24, the charge and caution statement of the accused, telephone printouts and KYCs, mobile money records, bank statements of the accused person, immigration travel reports, identification documents of the accused person, payment receipt of Ggaba community charge, scene of crime report, court orders, CCTV analysis report, DNA report, accused previous sanitary reports, accused certificate of Christopher Okello Onyom is a male adult Ugandan, aged 39 years and holder of a Ugandan national identification number CM87127100 CTFE. The accused is also an American citizen and holder of 2 USA passport number A8185935 and 6832480027. The accused person meticulously planned the attack on Ggaba Early Childhood Development Center in the following ways. On the 31st of March 2026, the accused rented a RAV4 motor vehicle registration number UAM645M from Tripka Rental Uganda for self-drive purposes to facilitate his movement. Scene of crime was visited and processed by the scene of crime officer who generated a report. A search was conducted at the residence of the accused person at Katumba Village, Chanja Parish, Nakawa Division, Kampala on the 3rd of April 2026. At the search, a statement was recorded from his landlord at the residence, 2 American passports in the accused's name, 2 mobile phones and 2 laptops, a sanity medical report for the accused from C-Care, IHK, an American driving permit in the names of the accused, a certificate of good conduct in the names of the accused, and other assorted documents were recovered. A such certificate shall be relied upon during trial. The recovered 2 phones and laptops were submitted to the Directorate of Forensic Services for forensic examination. A forensic examination report shall be relied upon at the trial. Authored by psychiatrists from C-Care, IHK, addressed to Immigration Department, Ministry of Internal Affairs, revealed that the accused had no established mental disorder, was sane and mentally fit to live and work in Uganda. He was observed to have no odd behavior throughout the medical interview. On the 7th day of April 2026, the accused was examined on PF24 and was found to be a male adult, aged 39 years, with some abrasions and bruises to the forehead and abdomen. Investigations reveal that the accused travels in and out of Uganda at different times to different destinations. The accused's last entry into Uganda in his passport number A81859365 was on 9 February 2026 via Busia border. A copy of the accused's American passport and travel history obtained from the National Citizenship and Immigration Control shall be relied upon during trial. The accused is in his possession a valid driving permit number E62485-866 issued by the state of Virginia, USA on 31st July 2025. A copy of the driving permit shall be relied upon at trial. Nti omuntu oyo nga bw'afaanana singa bamuleka nga bagamba mulalu nga bwe tuwera batandise okugattamu mulalu kati mulalu anaava ayatta abalala nze nayirowoozeza nti omuntu ng'oyo baali badde basobola nga bwe nawera President Museveni bwe yagamba omuntu oyo bamuleete Ggaba ewaffe gye tubeera basobole omuwoleza mu bantu so abantu bafune obwenkanya abantu bali maziga bakaaba y'omuntu bakuuma mukume bamutwala mu bitiibwa bizibu balinga abatwala omukungu so twali badde tusaba nti omuntu ng'oyo bali badde bamuza mu kitundu ne bamuwoleza n'awoleza mu kitundu we yaddiza omusango ne basalawo kyekyo mukolera azikola ki azimanyi tube tusaba gavumenti enoonyereze bani abamusindikira ssente zakozesa yafuna obudde obugenda ku maduuka n'agula ebisi ebyatta abaana abo balina abazadde kuba nange nkola ki ne muzadde ne gavumenti wenaasigala nga etenoonyereza buli kaseera tugamba enoonyereza erimba bulimbi omusajja bajja kumuta akumwera akola ekintu kyekimu twagala bamuwa abantu bamutere ku State Square wali bamukuba amasasi ensi n'ensinga ekola ki
ng'eraba kuba agenda kusigala ng'alya ku mmere ya gavumenti ku musolo gwe tuwa ffe ng'Abannayuganda. Kyokka kye mbadde nsaba gavumenti ekole. Myaka gyonna gy'amaze ng'afuga, tusaba omukulembeze w'eggwanga akoleyo ekitali mu mateeka, anenye ku mateeka nga constitution weegamba, ave ku mateeka amututere ku gulawundi wali ku State Square, amutuwe tumwekolereko ng'abantu. Kuba bw'ojja kumugamba mbu anoonyereza tebikola, afuuke ekyokulabirako nga tannaba kulayira nga 10 z'omwezi nga 12 akitukolere nga tannaba kulayira, atukolere ekyo kye twagala. Kati bw'otunuulira okubuuliriza kukodde ku sipiidi y'amaanyi nnyo, era twebaza abanoonyereza ng'ate olaba nti no bamukomitinze bamutwala ku High Court, which is okay kubanga watunuulira ku musango guno tasobola kufuna newaba nga asaba ebbeeyi tasobola gifuna wano, naye nga ekintu wasaawa eno ekigambo kya bbeeyi tetwagala nakiwulirako kubanga tekisoboka kyo tekisoboka. Nolwekyo twagala High Court yo ekole sipiidi y'amaanyi nnyo. Twagala ku hearing bbiri zokka aba mu committee, twagala public kuno kooti ekole ekyenjawulo, ekkirize abantu beekolere ku muntu waabwe. So si bigamba mbuno ate bamutadde ku kalabba ne tutategeera kalabba kuwa, naye twagala nti akalabba bamukomitinze bamutagambe kalabba bamuteeka wantu wetulabira tugambe nti ogwo mwakoze eki guvuddewo. Naye otunuulira omuntu ono obutuufu olaba nti no sente zino azijja wano mu banka kugamba olaba nti omuntu ono twagala okutegeera baani abamuli emabega, kubanga gw'amazima gali nti nze ndabanga omuntu ono wabanga obwongo we buli oke watiko kwanga waliwo amabega, era ndoza gavumenti enoonyereze nnyo etegeere what is behind this man, kubanga omwami ono omulaba nga waliwo ekitagatta bulungi nnyo. Alina kirala kineewunyisizawo, ndaba footage z'omuntu ono yabadde mu ngoye endala, ate kati ngoye endala engoye zino yazigyewa. So ebintu bingi nnyo ebyebuuzo ebingi nnyo biri ku mwami ono, naye all in all kibi nnyo okufiirwa abaana bato aba juvenile, kibi nnyo 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 nnyo, naye nga twagala gavumenti ku luno ekolewo ekyenjawulo nnyo. Ignatius was a male juvenile aged 2 years and 5 months, and Odeke Ryan was a male juvenile aged 1 year and 3 months. Ggaba Early Childhood Development Center was founded by Ggaba Community Church and operates a daycare and early childhood program which takes care of malnourished or